Ela nze gy'oli. Omponye nange. Haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Ab'emikwano mwebale nnyo okwagala Katonda waffe, mwebale nnyo okuweereza Mukama, mwebale nnyo okwagala Katonda omulungi. Nsanyusa okubalaba, nsanyusa okulaba mwana wa Mukama Doreen. Mukama akuwe nnyo omukisa, nsanyusa obalaba. Yeebazibwe nnyo Yesu omulungi. Nina eddakiika ntono nnyo wano ze tugenda okukozesa, atwaliro ngenda zikozesa. Olwaleero ngenda kukozesa eddakiika ntono ddala ngaawe kiri. Leero sigenda kulya budde yadde nga olumu si bwa lumu, kubanga ndi omu kubatakwata budde. Okutuuka lweti amazima gali nti mbeera yansi ngeri gye tuli nga tetuli mu maka gaffe waka, tukyasumbuyibwamuko, naye ekiseera kijja tugenda kubeera mu maka gaffe nga tetusumbuyirwa. Mukama waffe Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Yesu waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ab'emikwano nsanyusa okubasisinkana n'olunaku olwaleero, nsanyusa obbasanga, era nsaba Katonda omuyinza w'ebintu byonna abakola obulungi. Nsaba Katonda abasanyuse. Katusabe. Nange nkutumiddeko nnyo munnange Madamu Janati, mama waffe omulungi, nkulaba otuuse. Nsaba kisonyi otayimukipa ensonga y'obudde eyo kantunuleko wansi kubanga si byangu si byangu. Wedda ndi bize bannange mpaguzza nkubirako ku bugalo maama, nkubirako ku bugalo mpaguzza. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Katusabe tugenderewo mu kigambo kya Mukama. Nange nkwaniriza nnyo mama waffe omulungi. Katusabe tugenderewo mu kigambo kya Katonda. Speed dakika zigenda kubeera 3 era time keeper. Olwaleero essaawa gikwate akadde yakabakadde. Ayi Katonda omulungi, kitaffe atula mu butaggwaawo, nannyini gunensi, labanga tuli mu maaso go taata, tuzze okwogera ku kigambo kyo, okwekkula ebyama wano ku Olutalo biri mu kigambo kyo Mukama. Nsabye otuwe ekitanga amafuta, tuwe amaanyi, tuwe ekisa, omwoyo w'omutukuvu atubikkulire ebyama ebyebuziba, atubikkulire byonna ebiri mu kigambo kya Katonda, ebikusike n'ebitali bikusike Mukama. Tusabye okukolako, tusabye amagezi go, tusabye okutegeerako. Taata nsabye emyoyo musanvu egiwa Katonda gye giba gikulembera akaseera kano, amagezi gabeewo, okutegeera kubeewo, amaanyi gabeewo. Kitange okuteesa kubeewo, Katonda omuyinza ebintu byonna okumanya kubeewo. Nsabye ayi Kitange omwoyo wa Mukama, omwoyo w'okutya Mukama abeewo. Mu bigambo byaffe mubeemu okutya Mukama, mu kubulya mubeemu okutya Mukama. Taata omwoyo omutukuvu gwatudde mu masekkati gaffe agatta obulamu bwaffe bwonna. Tetuyimiridde wano Mukama lwa mubiri na musaayi naye olw'okwagalako. Taata nsabye okulewo eggulu ku lwaffe, tuggulire eggulu ayi Katonda wange. Leka Mukama essaawa ze tukola wano zituuke mu ggulu. Nsabye ayi Kitange saddaaka eno eri ku Olutalo, Kitange enyooke eyingire ddala mu ggulu gy'oli Taata. Nsabye osiima okwewaayo kwaffe, nsabye osiima okuwaguza kwaffe, nsabye buli mukazi na buli musajja ali ku buweereza buno Mukama, ali ku mpeereza eno Mukama, omufukire omukisa, era Mukama anaayoganaga nti ekiro ky'olunaku bwe ruti saasalwa. Agenda mu kuweereza bwe kuti navaawo nga ndi wamu
mukisa sabye oleeta amagezi ag'ebuziba buli muntu ali wano Mukama abeeko amagezi gayingiza munda mu ye wabeewo ekisa ekimugwako ekipya wabeewo okukola okupya wabeewo okutegeera okupya wabeewo okumanya okupya wabeewo okujjuzibwa okupya wabeewo okwezuula okupya wabeewo okuyiga okupya kitange newankubadde nga bulijjo ali mu nsi era ng'alaba bingi awulira bingi ayiga bingi nsabye Omwoyo Omutukuvu wabeewo ekintu ky'obikkula eri obulamu bw'omusajja na buli mukazi mu Yesu Kristo mwana Katonda omulamu amiina era amiina. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Mama wange omulungi omukyalo omwagalwa nsaba kunsonyiwa munansonyiwa okwetondera maama wammwe muwe ekitiibwa ate ng'era mukyala teekeddwa muwe ekitiibwa ate nga bambi akola omulimu munene nnyo omukyalo oyo akola omulimu munene nnyo eri obulamu bwange olaba nga mwetondedde tokiwulira mu mbeera maama nsaba kunsonyiwa mami waffe omulungi onsonyiwe okuba leeti ate kyalo nsonyiwe obutakuuma budde manyi nti ebadde bichansi byesibye bingi byotanategera ojja bimanya era manyi olwaliro olunaku walutegedde ensi ye ndi bize nga ndi mukola ku baana bo mwanyinaze Nyagwada baaniriza madamu Fiyo baaniriza mwenna Mukama abawe omukisa kakati nno olwaleero eggulu omulabe sitaani yayingidde mu netiwaaka yaffe naye olwaleero tajja twepankirako katugenda mu kigambo kya Mukama twabadde tugenda mu kubala essuula ya 20 utadde tugenda yesterday Omwoyo wa Mukama agenda tuvuga mu dakiika zigenda kubeera 3 galina okuba dakiika 3 mama waffe olange dakiika 3 gaweze bambi nyamba onkutuleko kantandike kubanga obudde nnina butono tuli mu kubala essula ya 2 ntandisa n'olunyiriri olw'omukaaga ekigambo kye tulina okufuna eggulo kansooke nkiyiseewo then tulaba bakuyita maama waffe tumuyita oluvannyuma kubanga tuli leeti ate essaawa zigenda kuwera 9 nga ndi mu kutambula so twandisa n'olunyiriri olw'omukaaga Musa ne Alooni ne bava mu maaso g'ekibiina ne bagenda ku mulyango gw'ewema ey'okusisinkaniramu ne bavunnama amaaso gaabwe ekitiibwa kya Mukama ne kibalabikira. Kaakati nno tuli ku pulogulaamu eno mu butongole. Pulogulaamu eno yatandikira mabega yali eyitibwa ebyama by'obwakatonda ku Oluta oba ebyama bya Oluta ebifugira mabega kuba gwe oli Oluta gwe kennyini bw'obanga oli yeekaalu Omwoyo Omutukuvu mwatuula kitegeeza gwe kennyini oli kyoto era gwe otambula oli kyoto kyokola kyonna okwewaayo kwo saddaaka ya Katonda ebeera enyooka omukka gwo guba gunyooka kyokola n'oyimirira n'oweereza nagawa nkwaniriza nagawa nkwaniriza mwana wa Mukama ate tukwagala nnyo mu nnyero Yesu Kristo mwenna tubaagala nnyo so buli lw'oggula akamwa ako n'ogamba nti ayi Yesu buli lw'obaako ekintu kyonna ky'okola eky'obwakatonda ebeera saddaaka nnene nnyo mu maaso ga Mukama. Kiki ekiyitibwa Pastor Martin tukwaniriza ensanyusa okulaba obudde buno toneebaka naye katukirize Mukama yeebale nnyo okukola obulungi. Eggulu nga liguddewo eggulu lyatuggulirwawo nga Truth and Justice eggulu lyatuggulirwawo leero buli muntu ali mu nsi muno okutta omuggo wenta sitiika eyo gy'olaba oyo Musa musajja wa Mukama Musa yasanga okusomozebwa kwali kunene ogwo omuggo ng'akubye olwazi amazzi nga gavaamu okubeerawo okwo ng'oli mulamu olina okufuuka ensulo y'amazzi naye ogenda kufuuka otya olina okufuuka ensulo olina okufuuka ekikozesebwa kya Katonda mu ngeri yonna oba etya kasita oba ng'ossa omukka oli kikozesebwa kya Mukama. Musa ng'akutta omuggo
gwe waliwo omuggo Katonda gwe yakuwa obuntu obwo mbusaawo awo pozi akafaananyi kange akabakalaba akafaananyi ako ka 2:10 yali 2:15 akafaananyi ako nali nga ndi mu mwoyo nnyo nga noonya Mukama era akabayibuli kange okalaba nali mu dduuka nga panisa emikono nabagayo ekyoto kino okusaba kuno kubaako ebyama kubaako n'obujulizi munansonyiwa akafaananyi ako kemulaba kembateeredde awo nkaleesa olw'ensonga nti ebiseera ebyo nali ndi ku lusozi ekako nali nsula ku lusozi mu myaka egyo gy'olaba nali nsula ku lusozi ate nga nereero labika sidduse nnyo okuyitawaawo naye nga nvaayo nenzija mu bizinesi yange lyali idduuka lya sipeeya lyolabaawo mwe nali njagala okugamba buli lw'oba ng'oli mulamu fuba nnyo ekigambo ky'oyogera kinyooke mu maaso ga Mukama. Yes, mwanyinaze Mukama akuwa omukisa ate ngenda kusaba essaala nabasabidde na wano ngenda basabira ono 2023 mwaka gwa kukyusa bulamu ate nga tutambulira mu kuteesa kwa Katonda emyoyo omusanvu egy'obwa Katonda gye gitukulembedde buli mulokole yalokoka olina okuba n'amagezi olina okuba n'okutegeera olina okuba ng'okola ebintu bya nsonga kyekigenda okufuula omulokole ayawuka ku bataalokoka. Musa ne Alooni ne bava mu maaso g'ekibiina ne bagenda ku mulyango gw'ewema ey'okusisinkanirangamo ne bavunnama amaaso gaabwe ekitiibwa kya Mukama ne kibalabikira. Waliwo akaseera k'oteekeddwa okuvaako ku bantu bo, waliwo akaseera k'oteekeddwa okweyawulako, waliwo akaseera k'oteekeddwa okukoleramu ebintu abantu batasuubira nti bya muwendo. Kiki? Oteekeddwa okusaba obutakoowa, oteekeddwa okunoonya Mukama, oteekeddwa okusinza Mukama, oteekeddwa okwawula omutima gwo ku bintu ebirala. Bwe tugamba okweyawula, Musa yeeyawula ku kibiina, ng'okulembedde kibiina ki? Obulamu bwo bwokka bwawula ku bintu by'ensi eno n'obutunuuliza Katonda, ekyo kibiina. Oba weeyawudde ku kibiina, gezaako okwawula obulamu bwo obuweeri Mukama. Ekiro kya leero ntera okweyawula ne maama waffe oyo ne tugenda ne twogera ku bulungi bwa Mukama ne tusaba. Weeyawula atya? Kiyinza okuba kizitoyi. Gezaako okuvaako mu ndowooza ez'obuntu, gezaako okuvaako mu ndowooza zino z'olowooza ez'okulaba ebintu n'ogendako ku TikTok, n'ogendako ku Facebook, n'ogendako ku WhatsApp. No, weeyawuleko omutima gwo gugendeko ebuziba ovunname. Maama wange yampeereza akafaananyi eggulo ne kansesa. Olunaku lwali bwe luto nali nina gye ndi eyo nga ndi mu kusaba ne muweereza akafaananyi kamaze ndowooza oba mwaka mulamba oba mmebanga ki. Weeyawuleko ekintu kyonna ky'okola, ekigambo kyonna ky'oyogera. Njagala bategeeza nti ekigambo kye twogera wano oba kye twogera ewantu wonna tekikoma mu bbanga. Njagala okutegeeza nti waliwo abantu abaera bali mu kulooza ku byamagero ebyasabirwako mu myezi ndowooza ng'eno emabega, leero nga bali mu kunoga ebibala. Tewali kigambo kigenda kuva mu kamwa ko nga kidde eri Mukama nga tekigenda kulaba mukisa. Tebakikulimba okujjako ng'osabye oli mwonoonyi, okujjako ng'osabidde mu kyejo, ng'osabidde mu malalago. Naye bw'onaasabira mu kwewaayo eri Omwoyo Mutukuvu ogenda kulaba ekigambo ekyo nga kituukirira. Ekigambo kyonna ky'ofulumya eggulu likyaniriza. Yebazibwe Yesu. Buli lwe weeyawulako ekitiibwa kya Mukama kikulabikira. Buli lw'ojjawo amalalago ne weetikkula ebitiibwa ne weggyako obulungi ne weggyako byute yo, ekitiibwa kya Mukama kiteekwa kulabikira. Naye bw'oba okyalaba byute, bw'oba okyalina amalala, bw'oba okyeraba ng'omugagga oba omwavu, obulungi bwo n'ebirala, sayizi n'ebiki, togenda laba kitiibwa kya Mukama. Which angel?
Katonda ow'ekisa ekingi ogenda kumulaba nga weeyawudde. Mukama yebazibwe nnyo. Katonda ogenda kumulaba nga weeyawudde. Katonda ogenda mulaba weewaddeyo. Baako ebintu bye weeyambula, baako ekibiina ky'ossa ebbali, baako byutayo gy'ossa ebbali, baako. Oh my daughter, so nkugambye oli yeekaalu, kyokola kyonna oli kyoto, kyonna ky'ofulumya munda mu ggwe kinyooka eri Mukama. Sabira mbuliri wooli, sabira wooli, weeweeyo, baako byogera ne Mukama. Katonda si wa kibiina kyonna. Musa ne Alooni be bayambuka aba. Katonda si wa kibiina kyonna. Era nze mbasekerera omuntu wenna alowooza nti nsaba mpeereza Mukama ku lwa gundi n'egundi, no, weereza Mukama ku lulwo. Katonda wo weeka bw'oti. Kyukira ekisenge omugambe Mukama, ndi mu maaso go, nziza olw'ensonga bw'eti. Mukama, ensonga zange ze zino. Vunnama mukakkanire ogenda kumulaba. Tosobola kuwangula mu nsi muno nga tolina Mukama. Tosobola kukuza baana b'oyagala kuzaala nga tolina Katonda nga bayimu amagezi. Tosobola kulaba bugagga buli mu ssanyu nga tolina Katonda. Saagadde kugamba nti yes, Katonda gwe tusinza ye mugagga. Tasobola tuleka tuli baavu, tebakikulimba. Tuteekwa kuba babiliyoniya. Naye tosobola kulaba bugagga obwo nga tolina magezi ga bwa Katonda. Katonda yagaba amagezi, yagatako ba business partner, yagatako abantu ab'amaanyi, yagatako abantu ab'ebitiibwa. Njagala okutegeeza ti Katonda gwe tusinza mwesigwa nnyo okufuula kyayagala obeere. Kati ekigenda okuleetera okufuuka ekyo kyakutondera kwe kweyawula ne weewaayo gy'ali, kwe kuleka ebintu byensi, kwe kuleka famire, kwe kuleka abantu bo ne weewaayo eri Mukama. Okay? Wewe eri Mukama. Buli kyolowoozaako okukola kyonna alina okukwana okulaba muyita Yesu. Bano abantu we beeyawula ne bagenda, ekitiibwa kya Mukama kyabalabikira, ekitiibwa kya Katonda gakikulabikire nga kikusanzeewo. Olunaku olowooza ku bulungi bwa Mukama emirundi emeka? Omwami omulungi gw'oyagala ajja kuva eri Mukama. Omukyala omulungi gw'oyagala ajja kuva eri Mukama. Kati gwe bw'onoonya omwami olwaleero, bw'onoonya ebintu by'ensi, tosobola kubituukako ne bikuwa emirembe. Emirembe giri mu Yesu. Yeebazibwe Mukama. Tweweeyo eri Mukama buli ddakiika, weekuumire mu Mukama. Byonna bye weetaaga ajja kubikutuusaako. Yes, Janati, Doreen, tulina okwewaayo eri Mukama buli kadde. Tubeeko bye tweyawulako, tubeeko bye tweresa. Baako ebintu byoleka. Bantu bangi nze mbagamba, olina essimu eri mu ba boyfriend bana, olina essimu eri mu ba girlfriend bameka, gw'olooba ekitiibwa kya Mukama kweri, gw'osibye obulamu bwo. Ebintu byolina mu ssimu yo bye bikulemeseza okulaba Katonda. Ekitiibwa kya Katonda awo tekikkaawo. Ekitiibwa kya Mukama tekijja kukkawo. Mulenzi, muvubuka, Mr. Gaalo, olina ba boyfriend bana, olinayo godingisa, olinayo gw'okubira ku TikTok, olinayo ow'oku Imo, olinayo ow'oku WhatsApp, simanyi ono wa ku Messenger, owedde. Ogenda kutambulira mu kubonaabona. Buli muntu gw'oli mu kugana yaliko emizimu egimufugirako. Okkiriza bangi muli mu kyaki, mwebuzaabuza, olaga nti okkiriza Mukama ne weegaana by'ayagala. Ebikolwa ekkanisa z'abaweereza, ekkanisa z'abalokole nnyingi zikola ebikolwa ebipuleezinga sitaani ne balaga basinza Katonda. Kaakati ne babeera mu kwebuzaabuza bati, genda okole essabo osamire. Yes, genda ozimbe essabo. Bw'oba osazeewo okugoberera Mukama, leka byonna ogobere Katonda. Leka kwebuzaabuza kusiba bulamu bwo. Bw'oba walokoka mulokole, tabyonna. Yes, okupretendinga n'opretendinga weeyonoonera biseera. Genda opretendinge, genda weebuzeebuze.
ogenda kutuuka akaseera okaabire mu buliri nga bye waluubirira okufuna tobifunye, okaabe wekka, okaaba amaziga go ng'ennaku ekunyiga ggwe. Ebikolwa byokola bisinza Sitaani, naye ate oyagala olage nti nno osinza Katonda. Kaakati ye Katonda tabeera mu katemba, oyo tajja kukulabikira, oyo katemba tamubeeramu. Bw'oba wasalawo okulokoka, lokokera ddala, wewe yeri Mukama, waayo obulamu bwo, waayo emmeme eyo, weeyawule ku bintu ebyo. Leero Musa yeeyawula ku kibiina ky'abaana ba Isirayiri, gwe weeyawule ku bintu by'otambuliramu. Yebazo Yesu, weeyawule ku ebyo by'otambuliramu, weeyawule ku ebyo ebikunyumira. Message za WhatsApp zenzita, naye tujja kigumira, tujja kukigumira mu nnyera ya Mukama waffe, sina kyakikolera. So weeyawule ku bikunyumira, weeyawule ku bikuwa essanyu eryolowooza nti ssanyu naye nga maziga. Otunuulire Kristo, tunuulira Mukama, yalina ekyokuddamu kyo, yalina ebirungi byo, yalina bye weetaaga, yalina essanyu lyo. Ate nno munnange tokomaawo, ogenda mu nsi ensuubize, ogenda mu nsi ensuubize, ogenda kutuuka obeere mu kifo kya Ibulayimu. Wetunuulira mu Bayibuli wano mu Luka, omugagga yabeera ku nsi n'asanyuka n'akola effujjo lye, naye akaseera akaatuuka nga yagayira Laazaalo, amugamba Laazaalo, nnyika olunwe lw'akagalo ko oteeke ku lulimi lwange ati totonde ly'otuzzi. Jjajjaffe Ibulayimu n'amugamba nti nedda, ekyo gy'oli waliwo olukonko. Saba nnyo Mukama akwetoolooze. Olukonko olwo wakati wo n'abalabe bo wabeewo olukonko. Olukonko olwo bwe bunnyo obutakoma. Bayibuli ekitulaga lwatu mu Luka, ng'omugagga ali mu magombe, Laazaalo ng'ali eno mu kifo ky'okwesiima. Omugagga ng'alaajana yasabaddeko mu nsi ategeze ku baganda be, n'amugamba nti tekisoboka, tulinayo bannabbi, tulinayo baapooso, tulinayo abasumba, bawulira abo, naye gwe tokyasobola kuddayo. N'abeera mugeye naye. Gezaako onoonye Mukama, ekitiibwa kya Mukama kikulabikire. Agenda kukussaako olukonko, ngenda kukusabira ekitiibwa kya Katonda kikulabikireko. Ngeze okunyola 7. Mukama n'agamba Musa nti, ddira omuggo ogwo okuŋŋaanye ekibiina gwe ne Alooni muganda wo, mugambire olwazi mu maaso gaabwe, luleete amazzi gaalwo. Olwo onoobajjira amazzi mu lwazi, bw'otyo bw'onaanywesa ekibiina n'ebisibo byabwe. Obadde oyagala okumanya jjajjaffe Ibulayimu lwaki teyatuuka mu nsi ensuubize? Musa wano we wali ensonga eyamulemesa okutuuka mu nsi ensuubize. Tuli mu Numbers 20 okubala 2, tuli ku lunyiriri twatasa n'olunyiriri olw'omukaaga, tuli ku nyiriri kati olw'omusanvu. Mukama agamba Musa nti kwata omuggo gwo mu mukono. Tamugambye guleka, oyo omwami gw'olaba Musa. N'amugamba nti ogende ogambire olwazi. Bwe tugende wala mu byawandiikibwa, olwazi luno lutegeeza Yesu Kristo. Obadde ng'owulira bagamba Yesu gwe lwazi, lwazi olw'amazzi amalamu. Yesu lwe lwazi. Era Musa, lwaki abaana ba Isirayiri baasobya Mukama emirembe gyonna? Bwe baasobya Katonda n'apulaninga okuleeta endagaano empya. Endagaano empya yali yakuzabwa kwa Yesu Kristo. Musa missoni ye, kubanga abaana ba Isirayiri ogenda mu buwambe, yali pulaani ya Katonda. Era jjajjaffe Ibulayimu yali ku kyoto n'akolerako ensobi, n'asindikibwa. Katonda n'amugamba nti abaana bo, ezzadde lyo, balibeera bagenyi. Ezzadde lyo liribeera ggenyi mu nsi ey'obuddu etali yaabwe. Kyatuukirira ku mulembe gwa Yusufu.
Yusufu yali muzzukulu w'abazzukulu eri Ibulayimu. Ekigambo kya Mukama tekifa myaka bukadde, buli kye yakulangirirako kijja kutuukirira. Lekyo kisakye sigenda kuyita mwaba, sigenda kuyita, sina gwe ngenda kuyita wano ku live olw'ensonga nti sina budde nawo butono. Lekyo kisakye tolinawo na comment n'emu, naye osaba nnyabo okujja ku live. So Katonda bw'ayogera ekigambo eri obulamu bwo kijja kutuukirira. Kirungi okuwuliriza ekigambo kya Mukama Katonda ky'ayogera eri obulamu bwo. Kirungi okuwuliriza Katonda ekigambo ky'ayogera eri obulamu bwo. Yesu Katonda waffe yatandika okuteesa bw'aleeta Yesu Kristo. Era omuggo guno gwakwatibwanga Musa gwe yakwata gwali gutegeeza okukomera kwa Mukama waffe Yesu Kristo ogenda ku musaalaba. Katonda agamba Musa omulundi wano ndi mu kubikkula ebyama ku Olutalo. Njagala okitegeere kino nti olwazi Musa lwe yakuba lwali lutegeeza Yesu Kristo, era Yesu yafuuka olwazi. Omuggo gwe yakubako bw'ati yali ategeeza okukomera kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omulundi ogwasooka y'ensonga lwaki Musa bw'agenda mu maaso ga Mukama omulundi omulala ng'abaana ba Isirayiri beeyongedde okwemulugunya, tebalina na mazzi ga kunywa, amugamba nti genda ogambire olwazi. Teyagamba Musa kuddamu kuba lwazi, kubanga okulangirira kwa Yesu Kristo ogenda ku musaalaba kwali kwa mulundi ogwo. Bino oyinza obutabitegeera kwate n'ebyo binawandiikiddwa mu kitabo, naye ku lw'okubikkulirwa byebyo. Ku lw'okubikkulirwa kwa Mukama waffe kw'Omwoyo Omutukuvu byebyo. Mukama waffe Yesu yalangirirwa okukomererwa omulundi gumu, kye kyakubisa Musa olwazi, omulundi ogwo ne luleeta amazzi. Mukama addamu agamba Musa nti genda ogambire olwazi, just kwogera kigambo. Kwali kwogera kigambo. Mu kwogera ekigambo ekyo Yesu bwe yajja n'amazima n'ajja n'ekisa. Yesu yajja n'amazima, yajja ne justice, yajja ne truth, n'ajja ne justice, n'ajja ne grace. Ensi yali etambulira mu kustragolinga okwa saddaaka n'ebirala. Katonda ekyamugambisa Musa akuba agenda agambire olwazi mu maaso g'abaana ba Isirayiri, yali ategeeza ekibayita grace, yali ategeeza ekisa. Ekisa ekyo ebintu byali bimaze okukyuka nga tebikyali byakuddamu kubonaabona, nga saddaaka zimaze okuba nga zivaawo. Abaana ba Isirayiri edda we baasobyanga baawangayo saddaaka, gw'atazirina omwavu wandifudde, wandiwaddeyo ki? Abagagga baaliyonoonye nnyo kubanga balina ebyokusasula. Kati Katonda yatuula ng'ateekateeka okukola omulembe omupya ogugatta abagagga, ogugatta abaavu, ogugatta abankuseere, ogugatta aba street kid, bonna mu biti byonna. Katonda kyava ateesa okuleeta Yesu Kristo okuzaalibwa mu nsi. Era mu kuzaalibwa kwa Yesu kwaliko okukomererwa, era kyali kirina okuba. Yali pulaani ya Katonda enteeketeeke okusobola okukakasa ensi ekitiibwa kya Katonda n'okufuuka saddaaka eri ensi, byonna biggweewo. Ebintu bya Katonda bya nnono, takola bya bwereere. Buli kintu kyonna yakulaga nti baako omutango. Gwe okulokolebwa saddaaka zigweko yawaayo omutango nga gwali gwa musaayi gwa Yesu. Bw'oba olina by'onoonya, bw'oba olina by'oyagala eri Mukama, gezaako okwewaayo, saba, munoonye, muzite, weegayirire Mukama. Biriko omutango, biriko okweresa. Ndyose n'enkulaba lekyo. Amiina, Mukama yeebazibwe. Gw'otuuka onyiga request, tetukumanyi, tetukulabye nako. Mukama akuwa omukisa. Nakobodde tulina butono. Tujja kuyita weekumire ku mpeereza eno, nsuubira lwaleero okulaba. Tujja kwongera okuyita. Mukama akuwa omukisa.
Mukama agamba Musa, gambira olwazi bintu byali bya kisa. Bw'okkiriza okugondera Mukama Katonda togenda kubeera mu kubonaabona. Anja kigamba bwe ntyo, bw'ogondera eddoboozi lya Mukama Katonda ebintu bigenda kufuuka bya kisa. Awo nno bagenzi okugamba siyigirizangako njiri ya kisa. Waliwo enjiri y'ekisa y'ekisiru egenda yonoona abantu, yo si gye nziza osomesa abantu. Tuli balamu lwa kisa, tutambula lwa kisa. Bwe weewaayo eri Mukama, Musa ne Alooni bwe baawalampa olusozi ne bagenda ku weema ey'okusisinkaniramu, Mukama n'abagamba mugende mugambire olwazi mu maaso g'abaana ba Isirayiri luleete amazzi banywe, ng'ategeeza ebintu ebigenda okutambulira mu grace ng'okubonaabona kuweddewo. N'abagamba mugambe, Musa yavaayo, yali ajjudde obusungu, yali ajjudde obukaawu, kubanga yali abonyeebonye ennyo nga ggwe bw'obonyeebonye, kubanga alina ebimusumbuwa nga ggwe bakusumbuwa, kubanga yali akooye nga ggwe bw'okooye. Abamu tolina musajja, abamu tolina mukyala, abalala owulira ensi ekutami, okoze ennyo ssente, tozirabako, buli kyokola. Kambabulire, Sitaani alina akakodyo kagenza atega abantu. Ennaku zino oyinza okukola n'obeera n'otukoko tubiri ne tukukwaŋŋaanyiza, otukoko tubiri tuyinza okulyako emiliyoni 3. Sitaani ebintu abikyusiza, atandise kuttira abantu mu ngeri ya digito. Era eya analogo yagivaako, yajjanga n'akwata emmotoka yo n'agikuba ku ttaka. Kati akuwa ekimotoka ekikadde, ekimotoka ekyo ne kitandika okuwulira ssente buli lunaku, nga buli musaala gw'okola gugenda omwo, gw'okola gugenda omwo. Oluvannyuma lw'emyezi 3 bakubuuza, waayi ssente olinawo mmeka? Emmotoka terina zeekoze, gwe kennyini tolina zoolabawo, n'abaana tebalina na kyakulya. Atta bintu mu ngeri ya digito. Asooka n'awamba obwongo bwo n'akubuza okulowooza okutuufu. Sinakindi n'akwawula ku bantu abandi kuyambi, n'alyoka akussa mu kasonda n'akupika eŋŋuumi, n'akukuba. Ogenda okwejjusa nti kaakukuba ng'obudde bugenze. Kati akuttira bintu mu ngeri y'amagezi nnyo. Bangi oyinza okuba nga wagula akantu n'obaako obuntu bw'okola, n'ogula obuto obwo 2 ne bukuttira miliyoni nga 8. Bwe mbyogera bwe oyinza obutabitegeera, naye weetunulemu ssente z'okola zissa. Osaasanya ssente mmeka mu buntu bwe wateekawo? Gw'atannakituukako yongera weekumire maaso ga Katonda. Abantu bangi bali mu kufiirwa ssente, nga yakola bizinesi naye nga bizinesi yafuuka ekkuba erizimalawo. Aba yakagira bw'ati nga baleeta looni, simanye baziyita batya, license bagamba nti yali ekicupoli, kati wafunayo eya NASA, n'obeera mwoyo struggle mu kubonaabona, ti ate wagula akataka, kakati tuli mu kooti, n'ogenda omaliza nga kooti ekuliiridde ssente ezaali badde zigula ettaka eryo emirundi egi. Sitaani kati attira abantu ssente mu ngeri ya digito. Era eya analogo yagivaako. Kaakati kiki ekigenda okuyamba? 7 spirits of God, emyoyo omusanvu egy'obwa Katonda gye gigenda okutaasa. Lwaki? Omwoyo gw'amagezi, omwoyo gw'okumanya, omwoyo gw'okulowooza, ogw'okuyiiya. Obwongo bugenda kuddukira ku sipiidi nnene okusobola okugwa mu nkwe z'omubi. Teri kintu kiriwo wano mu nsi nga si kipulaningi okuva eri Mukama. Yesu okujja n'okumanya n'okutegeera, yali ayagala bonna abamusemberera, bonna abasembera gy'ali, bonna abamwewa babeere n'okumanya n'okutegeera. Sigaze eddakiika nga 3 4 5 kama nyanguwe. Musa n'addira omuggo n'agujja mu maaso ga Mukama nga bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bakuŋŋaanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi, n'abagamba nti muwulire nno mmwe abajeemu, ffe tunaabajjira amazzi mu lwazi muno. Wuliriza, yadde ng'okooye toogeza n'okola ensobi mu maaso ga Mukama. Nkiddemu, oyinza okumaliza ng'okuweerezaako kwonna okwewaayo kwonna nga kufudde. Oyinza okuba olina akantu akaze ne kakutokyalingamu ennaku ezi, kale kazana wakakubidde mwaka, tokola ensobi. Mukama tebamuvuma, Mukama tebamwemulugunyiza. Mu buli mbeera gy'oyitamu webaze Mukama. Ayogera naawe na kiro zaako. Nakula okuva mu buto bwange nga nesiga Mukama.
bwe neekoonanga ekigere nagambanga naye Mukama obadde wa? Ne mugamba Mukama sijja kwogera kigambo kinayogeranga awo kuba nali muto era tasobola bimbalira. By the way navumanga Katonda nga ndi mwana muto, naye olw'obwesigwa bwange namuvuma mugamba Mukama mbedde kino obadde oli luddawo nga lyessuubi lyange. Ekiseera kituuka Mukama n'abaako byakuggyako olwa pulaani ye, togeza n'ogwamu essuubi. Wadde ng'olina okusomozebwa kuyitamu, togeza ne bwe mulugonyiza Katonda. Ayina pulaani nnungi eri obulamu bwo. Njagala nkugamba kino, Ibulayimu ekyasindikisa abaana ba Isirayiri kwali kwemulugunya. Obukoowu bwamuyitirira n'agenda ku oluta n'asumagira. Amasega ne gagwa ku ssaddaaka ne gagirya, ne gaziryako, gazirinnyako. Tawulidde eki maama wange omulungi? Tawulidde eki? So amasega bwe gakanyanguye gundi gwe gwagenda okunkwata leeti wano. What happened? Yes. Tetulina kwemulugunya na kuggwamu ssuubi, tulina osigaza amaanyi. Ebisomooza bijja kujja, naye ekigenda okutaasa kimu kwe kukkiriza. Ebisinga bijja mu bulamu bwo nga bikusoomooza. Musa abantu bamusoomooza. Abo abantu bolaba tebakulemberekeka. Mwalimu abaana, mwalimu abakulu. Njagala okutegeeza nti omulembe ogwo gwonna tegwasobola kuyingira nsi nsuubizi. Bonna baafa, bonna Mukama yabattira mu ddungu. Obwo obwana bw'olabako obuto bwe bwasomoka, awo olyoke Yoswa agende abukuŋŋaanya abusadda abukole ki? Abutayirire. Kakiyite okutayirira. Omulembe omupya gwego ogwayingira mu nsi ensuubizi. Be abaana abaali abato be basobola okukola ki? Okuyingira. Naye abakulu bonna tebali yatuuka. Kwatuukako abantu baali ndooza basatu okwali Yoswa. Katonda ejje lye yateekateeka lye lyatuuka. Mukama yebazibwe. Teweemulugunya. Musa ekyamulemesa okutuuka mu nsi ensuubize baali bantu nga gwe boolina, gyali mikwano nga gwe gyotambula nagyo. Kyova olanga nze Robert, nze sirina mwana wa muntu gwe ntunuulira. Genda gwira eridda luli tombuulira. Gye mpisa obadde nange, emiggo gye mpiseemu gwe obaddeko wayadde ginkuba. Kati goŋŋaana okuweereza Mukama. Nkubuuka bw'osi ne ŋŋenda nebaza Mukama nti ate abantu bangasseeko baŋŋamba bugambi tusonge embeere mwe tujja kutuuka gye tugenda. Musa bw'aba yalemererwa, gwe tuteekeddwa kulemerera. Ate no Katonda alina ekisa. Musa bw'abanga teyatuuka mu nsi nsuubizi ogenda kutuuka, naye gala amaaso go n'amatu. Gala amaaso go n'amatu osobole okutuuka mu nsi ensuubizi. Eno ensi ejjudde ennaku, ensi ejjudde abagenda okukuvuma, abagenda okugeya, abagenda okukolokota. Bw'onaaba w'amatu ogenda kwejjusanga Musa. Musa baamugamba genda ogambire olwazi mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Bwe yatuuka yagenda na busungu, yalukuba bukubi, yalukuba ddaabo. Tata nazza Yesu Kristo ku musaalaba. Mukama n'agamba nze tommanyiranga, tojja kutuuka. Tojja kutuuka. Bw'ojeemera Katonda ofuna ekikolimo. Bw'ojeemera Katonda okubwa. Bw'ojeemera Katonda obonerezebwa. Tukirozezzaako akyogera nkinako experience. Akyagala jjangu mu inbox yange ombuuze. Nja kigamba. Waliwo bye sikyayagala kati kwogera nga bifuuse nga sikyayagala byogera wano. Jjangu mu inbox yange ombuuze akukuba ati. Obusungu bwalemesa Musa. Abantu bamulemesa, bamuprovokinga n'awulira ng'akooye. Tokkiriza kukoowa. Newankubadde olina abakuvuma, newankubadde olina abakujerega, abakugeya, oweereza olumu n'olaba nga atasiimiddwa. Totunuulira mwana wa muntu. Kolera Mukama. Toyambala busungu. Toggwamu maanyi. Tunuulira yakuyita, tunuulira yakutonda. Ayina essuubi lyo. Wulira, ngenze ku nnyiriri olw'ekkumi.
Musa ne Aloni ne bakuŋŋaanya ngeze ku 11. Musa n'ayimusa omukono gwe n'akuba olwazi n'omuggo gwe emirundi 2. Emirundi egi ajeemedde ekiragiro kya Katonda ekimugamba nti ogambire olwazi. Just kwogera bwogezi kulugamba nti lwazi gwe leeta amazzi. Bw'onaagondera Mukama n'okola by'ayagala, ogenda kutuuka ekiseera ng'oyogera kigambo ne kiba. Ogenda kutuuka kiseera ng'olangira kigambo ne kiba. Ebintu bya Katonda bw'oba onoonyezza Mukama n'owalampa olusozi bigenda kufuuka byangu. Teweerabira nti abasajja bano gye baagenda Katonda gye yabalagira ekitiibwa kye ne kibakkako, gy'abaweera instructions. Baavaayo ne balowooza bano abantu bye bakoze ne bambala obusungu. Musa teyatuuka mu nsinsuubizi. Omwana eyali akulira eggye lye Yoswa ye yatuusa abantu bano mu nsinsuubizi. Leero osobola okufuuka Yesu okusikira Musa n'otuusa abantu ba Katonda mu nsinsuubizi. Guno omulembe gwe tulimu, ekkanisa gye tulimu omulembe guno yafa. Osanye kwambala mazima na bwenkanya olwaira abalokole bantu abasingayo obusiru. Olwaira abalokole bye bintu ebisinga okusekererwa. Katonda si kye yategeka. Yesu si kyayagala. Tosobola kusiiza Yesu n'osigala ng'oli musiru. Kkiriza obeere wanjawulo. Twogerera mu nsi ejjudde abantu abakulu nga boogera nga baana bato. Twogera mu nsi ejjudde abalamuzi abagamba nti baasoma naye nga balinga nga abaasoma obusiru, nga bakulaga nti baasoma balina zi doctorate, balina zi diguli, naye ng'ebintu bye bakola bya kisiru. Yensi gye tulimu. Gwe mulokole kyuka. Abantu abali badde baweebwa ekitiibwa leero biri awo bintuntu. Abantu bagudde eddalu. Guno gwe mulembe gwokka gwali ku Truth and Justice, gwawuliriza ekigambo kino. Obeere mugezi, obe wanjawulo. Akantu katini nnyo, mazima na bwenkanya. Mazima na bwenkanya. Mu byokola mulimu amazima, mu byokola mulimu obwenkanya, mu byokola mulimu okwagala. Buntu bwangu nnyo butono, naye bwe buleetedde abantu okusirwala, bwe buleetedde ensi okugwawo, bwe buleetedde ensi okuvunda, bwe buleetedde Uganda okufaanana ekisassalala ng'eri awo tetegeerekeka. Onoonyawo omukulu n'omuto n'akubula. Bayibuli egamba nti enviiri enjeru ngule ya buki y'amagezi, n'olwaleero enviiri enjeru ngule ya busiru. Kuba kati akaddiwa yasirwala, akaddiwa yakola eby'obusiru. Muwolenzi gwe, muwala gwe, musumba gwe, baana ba Truth and Justice n'abalala mwenna, gezaako okuba ng'otuukiriza ekitiibwa kya Mukama nga kirabikira ku bulamu bwo. Leka kubeera na bigambo bingi, leka kufubutuka, leka kutambula nga nsi bw'ogiraba. Weesibe ku Yesu. Olwaliro obusosoze obufuuse obusosoze, abantu bajjudde obukaawu. Oli awulira buwulizi just linnya, nayagala afuuka ekizibu eri abantu. Tukyuke. Abantu bangi bafudde naye ng'ekibassa linnya eri abantu ne bafa, abazadde ne bakaaba, emirambo ne giyiika, erinnya eri. Musa teyatuuka. Buli akola byonna Katonda by'atayagala togenda kutuuka. Bayibuli eyogera ku Musa ng'egamba tewali nabbi yali akoledde Katonda nga Musa, naye yamugamba tojja kutuuka. Yamugamba tojja kutuuka. Gezaako okukola Katonda by'ayagala. Kanyangu embaleke bannange. Nyanza kunyola 10. Mukama n'agamba Musa ne Aloni nti kubanga temunzikiriza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri, kye muliva mulema okuyingiza ekibiina kino mu nsi gye mbawadde.
akibagambiddewo buli lw'ojeemera Katonda ebirungi bya Mukama bifuwe mu ng'ombe tojja biraba. Buli lw'ogaana okukola ekigambo kya Katonda tojja kuloza ku birungi bya Katonda. Gondera Mukama, kakkanira Mukama, weeweeyo eri Mukama, musinze, musseemu essuubi lyo, musseemu okwagala kwo, ogenda tukakkanira eddoboozi lya Mukama. Mukama yatugambye emabegakaawo n'atugamba nti kino ekiseera kya kukakkanira mukono gwe. Weetowaze, weenenye, tambula bulungi, weeyise bulungi, tolina kyovaako okwagala muno, tolina kyovaako okufuga akamwako. Olulimi lwe lusinza okuvaako obuzibu lufuge, omutima gwo gufuge, ebirowoozo byo bifuge, olyokolaba omukisa gwa Katonda. Ngenze ku Lwa 13. Ago ge mazzi ag'e Meriba, kubanga abaana ba Isirayiri bawakana ne Mukama n'atukuzibwa mu bo. Katonda okutukuzibwa mu maaso go, bwe wakana ne Katonda ayinza n'okuleka n'abaako kyakukolera, naye ng'ekiri emabega wa byonna nga bujeemu nga tojja kutuuka musiisuubiza. Tugondere Mukama, tugondere Katonda. Gondera Mukama, muwulirize, mwagale, mukakkanire, agenda kulabikira. Kasabe Katonda alabikeko gy'oli olunaku lwaleero. Kasabe Katonda alabikeko gy'oli. Budde nga budduka. Ekitiibwa kya Katonda kirabika eri obulamu bwo. Ogondere eddoboozi lye, omugoberere, omukakkanire, oneesiima. Amami ngenda kuyita, network eyinza ottabuka, katusabeko then nkuyite. Buli omu kwata mu kifuba kyo oba zibiriza maaso go. Gamba ayi Mukama, ayi Mukama, yogera amannya go. Ayi Mukama, nze Robert nzonna mu maaso go. Ekiro kya leero taata, ye gwe wekka ayinza okunnyamba, ye gwe wekka ayinza okumpanirira. Nzize mu maaso go, nga nzize okwetowaza mu maaso go. Taata, neetowaza, neenenyola obutali butuukirivu bwange. Taata, nzikiriza nga ye gwe kabaka, tewali akwenkana, tewali akufaanana. Gwe kkubo era gwe mazima. Nkuddiza omutima gwange Mukama, nneme okulemererwa nga Musa. Nsaba oleete enkolagana ennungi eri obulamu bwange. Nsaba ekitiibwa kyo kindabikire mu mirimu gyange, mu maka gange, mu fyuca yange. Ekitiibwa kyo kindabikire. Omukono gwo ogw'amaanyi gumpanirire. Nsabye ondabikire Mukama. Gamba ayi Mukama, nsaba ekitiibwa kyo kindabikire. Gamba ayi Mukama, nsaba ekitiibwa kyo kindabikire. Ekitiibwa kyo kindabikire. Beera omugonvu, tambulire mu kwagala kwo, nga nkola emirimu gyo, era Mukama ng'ompanirira. Mugambe nyamba. Sirina kye nnyinza kukola mu nsi nga sigwa nnyambye. Sabye ekitiibwa kyo kindabikire Mukama. Sabye ekitiibwa kyo kindabikire. Saba Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye. Nsaba Omwoyo Omutukuvu atambule nange. Saba Omwoyo Omutukuvu alabisibwe mulamu bwange. Saba Omwoyo Omutukuvu ayogere nange okuyita mu kiro kino. Saba Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye, ampanirire, amponye okufiirizibwa, omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okumanya mu linnya lya Yesu Kristo, omwoyo w'okuteesa, omwoyo wa Katonda w'okutya Mukama afuge mu nze. Mugaye Mukama, neetaaga gwe, mpanirira, nkwatako mukono, onnyimusse, gwe essuubi lyange, gwe maanyi gange, buli kye neetaaga mu nsi kiri mu mikono gyo. Yesu wange omulungi, nnyamba tambule n'okugondera, naalaba ekisa mu maaso go, ndaba ekisa mu maaso go,
nzijuza amafuta, mpanirira, fukaako amafuta go, ontaase Mukama era onkozese. Mu linnya lya Yesu Kristo, mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Kampite mami waffe.